David Mangongo, mukulembere kanisa eyitibwa Anointed Healing Church esangibwa Mukono. Olwalero twogera ku kirime kyaffe ekiyitibwa Mwanyi. Gamazima Mwanyi eno wano mu Uganda ebitundu ebisinga naddala ze gye nakulira Mwanyi ebadde ya mugaso nnyo. Era jjajjanga azaala maama wange ne mu nnyumba yalinamu ebyuma ebikuba Mwanyi bibiri. Ebyuma ebyo nga bwe Mwanyi bagijjayo ku nnimiro bagireeta ebyuma ne bijijjako ekikuta. Mwanyi embaale bagijjako ekikuta yo teringa eya wano e Buganda. Kati Mwanyi kintu ky'amaanyi nnyo. Mwanyi ffe yasomesa bataata baffe, yasomesa bamaama baffe. Kuba taata wange yali yasomako era yakola mu East African Community. Naye ng'okusoma ku Mwanyi, kati bwe twogera ku Mwanyi tuba twogera ku kintu ekikwata ku bulamu bwaffe. Nze ng'omusumba neewuunya nnyo lwaki olumu gavumenti abantu ebagiwabula ne bagamba kino ekintu kireke, kino ekintu tetukyagala, kino ekintu tuleke tukitambuze bwe tuti. Simanyi lwaki ewalaza nnyo empaka yo neeraga nti yesinga abantu okukola ki, yesinga abantu okumanya. Naye ng'abantu be bali ku ground be bamanyi obulumi bw'Emwanyi, be bamanyi bwerimibwa, be bamanyi buli kimu kyonna nga bwe kitambula. Kati abali mu maofiisi bo ne baagala nnyo bategeerere nnyo abantu abawansi. Naye olumu abantu bawansi bano naffe tuba n'okumanya, tuba n'okutegeera. Era nze nkubiriza Abanayuganda ffenna, Abanayuganda ffenna eddoboozi lyaffe libeere limu Mwanyi. Tuleme kukirekera ggwanga limu. Mpaka tindaba nga waliwo embeera kiringa ekiraga nti oba Buganda yeremedde ku Mwanyi. Nedda, ffenna tusituke. Ekikuba Buganda bwe kimala okukuba Buganda kirumba Busoga, bwe kimala okukuba Busoga kirumba Bugeso, bwe kimala okukuba Bugeso kirumba Akyoli, bwe kiveeyo kirumba Ankole. Bannange tuyimuse eddoboozi eri, era ebiseera ebisinga Uganda tuyimirirenga wamu. Tuleme kugamba nti Buganda, naye tuyimirire wamu ng'eggwanga lyaffe ki, ng'eggwanga lyaffe Uganda. Kati Speaker wa Parliament yagenze n'ayogera ekigambo kino tetutatya kwogerako kubanga yakifuluma eddoboozi lyafuluma nga alaga nti Abaganda abasosodde. Bw'ososola Abaganda ojja kuba ososodde Abagisu, ojja kuba ososodde Abasoga. In fact ffenna nga Uganda obanga atusosodde, obanga atuleeseemu obusosoze. Kati kitwewuunyisa nnyo nti abantu baffe abatukulembera abandi badde batugatta era be batera okwogera ku kugatta, be batera okugamba nti muleeta obusosoze. N'ekyewuunyisa nnyo nti obusosoze bulabikidde mu bo bennyini nga babeera ku microphone ne boogerwa ebigambo ebyawula mu bantu. Ekyo tukivumirira nnyo. Tusaba Abanayuganda obusosoze Omunayuganda munno bukome, kubanga ffenna tuli Banayuganda. Lino eggwanga tulina okulyeyagaliramu ffenna. Lino eggwanga Katonda yalituwa lyaffe ffenna. Okujja e Buganda tokozesa passport, okugenda Ankole tokozesa passport, okugenda e Kyoli tokozesa passport. Era wabaayo Omuganda yenna nga naawe ovvoola abalala n'ogamba simanyi muli bannamawanga, simanyi wano waffe. Nedda, this is Uganda. Tewaliwo tukozesa passport kutambula mu ggwanga lino. Kakati obusosoze waggulu eyo mu bujeewo. Bammwe muli okuyigiriza ate abawansi mubasigamu ensigo etali ntuufu. Ate Oluvanyuma ate nga mukaaba nga mugamba abantu oba Abaganda baleese obusosoze. Naye Omuganda ayaniriza buli muntu wano. Siri musajja Muganda, naye Omuganda agezezzaako okwaniriza buli muntu ate n'akuuma eddembe. Kati gwayaniriza ate toyonoona ddembe lya muntu akwaniriza. Tukuume eddembe, bwebanga Buganda etwaniriza tugikoleremu, tugyezimbiremu, tubeere kimu, tuzimbe eggwanga lyaffe Uganda. Mwanyi ku ntikko. Amanya nze Steven Kinene ali musajja Muganda. Ekigambo kikwata ne Mwanyi. Mwanyi yamba buli muntu yenna. Badaata baffe, bajjajja baffe bakulidde ku Mwanyi mu Buganda n'amawanga amalala gatuludde Buganda. Mwanyi sigaleyo nga bwe badde. Mwanyi tebaddeeko kabi wabula abakulembeze bagera okwetera Mwanyi okubeera embi. Naye nga Mwanyi terina kabi. Mwanyi yaffe bagituleekere ngeri bwe etambula nga bwe etambula. Siri ebyange byebyo. Kubanga ate omukulembeze otandika okusosola abaana awaka, gwe taata gwe maama n'ogala abaana bamujja nga sijja bawa kifita nyama kulyako. Mpere kinyuma. Bakyogere mu bukyamu era balina okwetondera ng'eggwanga. Wuunya nnyo omubaka Anita Animo Sipiika wa Uganda okubanga avaayo ayogera ekigambo ng'ekyo ekyamuvaamu. Tekiraga bukulembeze bulungi
olaba qualities of a good leader tekirina muntu oba olina okuba nga oleta racism yalaga obusosoze singa Anita Mongo yali asosolebwa Abaganda nga bamusosola nga ekyayagala oteekawo ndowooza n'ebizimbe byalina mu Kampala omwo byetumanyi bingi ebyebbeeyi za apartments zandibadde tezizimbibwa wano kuba si Muganda naye ziri mu Buganda era asula mu Buganda tokisobola kukakasa nti Speaker avuga emmotoka okuva e Bukedeya Parliament lwebezze najja mu Parliament tiazze kukola ki basula wano bateeseza muno bayina okwekanga Parliament kweri n'ettaka lya Bwakabaka bwa Buganda so amukyala Anita Mongo kyaleese okubanga avula Obwakabaka nalaba ne Minisita Mayanja minisita yetagana okunoonyerezaako okubanga gwe Mayanja naye ng'ate ovoola Obwakabaka so tekyandibadde kirungi kubanga muleetawo obusosoze kuba singa bubaawo Anita Mongo tewandibadde kikyoli ssaawa eno kuba kyona kyoli okiri mu Buganda wano ofisi gy'otulamu eri mu Buganda so nvumirira nese kuvumirira yenna Madam Speaker kye yakola ekintu ekyo ekyokuba nga avumirira oba ng'aleetawo obusosoze mu ggwanga so Obwakabaka bwa Buganda bandibadde sirabanga Obwakabaka bwa Buganda vayo ne bulumba tebulumbangako Speaker oba President so siraba lwaki ababulumba babulumba n'olw'ensonga eyo nkubiriza abakulembeze mwenna twekuume nnyo okola tuleetawo obusosoze mu ggwanga muno bubi buvisovirako n'entalo n'eggwanga oba n'ebyobufuzi byonna okwonooneka ekyokuba nga baagaledde Minisita of Agriculture nze ndaba kyandibadde tekirina nnyo makulu ku lw'ensonga singa babadde nti abalimi emmwanyi ebasabye babaze Minister of Agriculture nti akatalo bakoonoonese oba minisitule n'ebafaaninga naye si bwe kiri tejja kugamba nti singa baddewo bwe balemereddwa nga bakisabye kyandibadde kibakolera naye ekitegeeza bwe bali contented tebalaba lwaki oba tetulaba lwaki emmwanyi eva mu kitongole kya UCDA okubanga edda mu Minister of Agriculture so n'olw'ensonga eyo zandibadde nsaba abakulembeze naddala ba MPs ba ministers musimbire ekintu ekyo ekkuli kuba kigenda bakireetawo obusosoze obw'amaanyi butandise nakati naye so mbadde nsaba naddala ababaka bava mu Buganda wano n'emirirwano kuba emmwanyi si ya Buganda yokka kiri ku Uganda yonna abantu bali batandise okulima emmwanyi so nsaba abakulembeze abali waggulu abaka ba Parliament ba ministers na buli gwe kikwatako Obwakabaka buveeyo tulabe nga basimbira ekkuuli ekyokubanga emmwanyi eva emmwanyi edda Ministry ya Agriculture ekitagenda kusoboka ku lw'ensonga nti Ministry of Agriculture eremereddwa bingi projekiti zingi zizze zisa down so nja kusaba era nga maliriza nga ngamba nti kyandibadde tulwana bwezizingirira ddala ababaka abava wano mu Buganda n'emirirwano na yenna ayambeko okulaba nga emmwanyi esigala bwangwa bw'omuntu tebuzanyirwako n'olw'ensonga eyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale esigalewo kubanga kye kyokka kye tulina buli ali eyo nga wasomereko ku ssente za gavumenti manya nti wasomera ku ssente zaki za mmwanyi emmwanyi si kirime nti kya Buganda yokka wabula kya Uganda yonna nyezemu okuyimuka eyina ekyamaanyi kyegoola ki kyegattako so nze n'olwekyo nvumirira buli muntu yenna avaayo gamba nti emmwanyi bagikwate bagigatte mu Ministry ya Agriculture kubanga Ministry ya Agriculture eremeddwa gwe yenna ali eyo oba Anita Mongo olwalero agireege emmwanyi oba agamba mbu ye mulonzi wanti ente osooka weebuuza ereeta ssente mmeka ku ekonomi y'eggwanga lwaki tebasoose ku mata lwaki batunuulidde emmwanyi eno Anita Mongo yonna gy'oli Honorable Speaker manya nti ku ssente zaakusomesa emmwanyi eno kweri kubanga ffe twazirimanga mwebe ne babawangako bursaries oba scholarship ne musoma kubanga emmwanyi yaliwo by then so tubakabaka ffe ng'Abaganda ng'erinnya lyange awali Omuganda nze ndi mwenyamivu nnyo kubanga bw'otunuulira mu East Africa Obwakabaka bwa Buganda Obwakabaka bw'osobola okuyimirirako n'ogamba Obwakabaka buubuno obusigadde bwonna buzze bupaatiikibwa bwetupaatiikibwa gavumenti eno olw'okubanga abantu bawulira nti gavumenti erina akasente ekeegaba nga batondawo buki Obwakabaka naye okuvumirira Obwakabaka kikolwa kibi kubanga Kabaka wa Buganda ayimiriddewo ku nsonga nnyingi nnyo ezitali za Buganda zokka wabula eza Uganda zonna kikolwa no kiraga nti omuntu oyo yakulira talina mpisa kwaffe Buganda batugamba nti omuntu yenna akusinga emyaka aba muntu mukulu kale no kiba kibi nnyo okuvoola eggwanga kubanga kino ekintu kiyinza okuvaamu genocide omuntu gy'atasobola kumanya kubanza weeyogera ku Buganda oba ommenya omutima bwe nvaayo n'ekyenkuta kyonna okulwanyisa oyo abalwanyisa Obuganda kitegeeza nti kisobola okuvaamu ekibi so Honorable Speaker Anita Mongo tukulabula okutereeza olulimi lwo ne Minisita Mayanja nawe tukulabula okutereeza olulimi lwo ebyobufuzi bibeerawo ne biggwawo olwaleero oli minisita nja tugenda kubeera minisita onaawangaala otya n'abantu kubanga Buganda gwanga ddene mu Uganda wano
zisobola kuvayo n'envumira obwakyabazinga kubanga manyi nti omusoga mwetaaga, omunyoro mwetaaga, so ekyo kijja kuleetawo enjawukana n'okulaba abantu nga batandise okwetematema ng'ekyali Rwanda bw'okiraba nti omutuuso ono yasosonkereza omuhutu ekyavaamu lwali lutalo ekyaleetawo kiki ekitabantu so ne wano kisobola okubeerawo singa tuba tetufuze ennimi zaffe so mbakubiriza twegendeze nnyo ebigambo ebiyita ku lulimi lwaffe nga n'agyesigaliza ate n'agitunda era ebyakolwa tusobola begeraganya ku mulembe guno oguliko leero so bwe tuba twogera ku mmwanyi emmwanyi eno erimu ebintu bingi bwe tumala ogirima bagiprocesinga evaamu amasasi olwaleero kampuni eziri ekapeeka ziyimirirewo ku mmwanyi kubanga tukitegeera bulungi nti Uganda etandika okukola amasasi era egatunda mu nsi ezo ezirimu entalo ezo zonna mmwanyi kati emmwanyi eno okugatta ekitongole ky'emmwanyi okiteeka eno kikolwa kyatima omuntu kyatasobola kulaba nti eno ekitongole kino eky'emmwanyi kibadde kikoze bulungi osinga ebitongole byonna twalina enadisi bw'onoonya nadisi ssaawa zino tusobola kulaba nti nadisi yakola ki yagwira wano bw'olwero tutunuulira ebirime byonna bye batuwa kati batuwa kasooli omusimba omulundi gumu takola ki taddamu kumera naye emmwanyi bakyagikwatiridde tugyongeddeko omutindo abazungu baagala emmwanyi bakitegeedde nti bagijjamu ebintu bingi naye gwe weebuuze Uganda eganyulwamu wa okuyisa ekiteeso kino okugatta ekitongole kino okukijjawo oba kikola kyatima kubanga kiba kife balinga omuntu omu akifrontinze okubanga akyagala kikole ki kigende naye gwe weebuuze gwe munnayuganda agirima emmwanyi yali ekudibiriddeko gwe olwaleero agigaana emmwanyi kuno bwe tugitunda omusolo gwe tufuna tebagamba nti guno gukka gwa Buganda alima emmwanyi oba gwa Bugisu wabula guyamba eggwanga lyonna olwaleero bwe tunuulira economic trend Uganda ki kyetunda basamuza wali Buganda ssentebe bavubuka mu ggwanga y'ennama ate tesiteesa okuba disitulikiti kansala akikira n'amasabu kawunti ku disitulikiti Kisanja ekijja eryaleteddwa oba eriwoozebwa okubanga liyisibwa pulezidenti yeesibyeko okubanga ayisa wano ffe ng'Abaganda tuvumirira nese okuvumirira ekikolwa ekyo ekyakoleddwa okuvoola Obwakabaka bwa Buganda kubanga tumanyi nti omuntu eyeerabira gy'ava tasobola tuuka gy'akola ki gy'alaga so ffe ng'Abaganda obanga Uganda yonna kuba emmwanyi eno gye twogerako yatuuse okuvooza Obuganda si kirime nti kya Buganda yokka wabula ekirime ekigatta abantu ogenda mu Eastern eno tulinayo bannaffe Abagisu nga balima emmwanyi era twalabye n'Obwakabaka bwa Bunyoro nga bukisimbidde ekkuule emmwanyi eno ffe mu kugitunuulira tetugitunulira nga Baganda ffeka kubanga ffe tumala okulima emmwanyi eno eva mu kuba ey'Abaganda bokka nefuuka ey'eggwanga yonna kubanga bwe tunuulira emyaka gyonna egyayita economic backbone oba ebyenfuna bya Uganda byali biyimiriziddwawo ku mmwanyi batutunira omulembe gwa Idi Amin Dada nti emmwanyi nayo yakola kinene nnyo ne Uganda bwe yagendera mu crisis nti abantu beesigamiranga ku mmwanyi olwokuba yalimu abatali Baganda nga ffe y'emmwanyi terimba emmwanyi z'emmengo batuyambye nnyo Ssaabasajja yebale nnyo yebalire ddala kansala w'omuluka gw'Ekoma omuluka oguli ku likodi ndoza Mukono yonna omusinze kibbattaka kyamaanyi mu luka guno ne bw'ogenda okukyetegereza ennyo kirimu abakulembeze nkivumirira okusookera ddala nnenya abaali mu lukiiko kuba bavoolera Obwakabaka bwa Buganda balina ku ttaka lya Ssaabasajja kyannaku ekitebe waliko ekitudde naye tujjukire waliwo Abaganda b'amannya oyinza okwesanga ng'omwami oyo muganda waaki walinnya naye omuntu ng'oli Muganda toyinza gamba nti Kabaka talina ttaka era nnenya nnyo abo abayimirira mu lukiiko ne basigala nga batudde tulina okulaga obunyiivu n'obukaawo kati ntunuulira n'ekya sipiika tulwanira obusosoze kuba otunuulira Buganda tusembeza buli omu naye gwe n'oyimya n'ogamba nti nno toyagala Baganda baweze ennamba kikulaga nti bo baliwo kulwanyisa Buganda oba nakulwanyisa Baganda kyannaku nnyo naye nze ng'omusajja Omuganda fe tetwagala nnyo ntalo nja kusaba sipiika aveeyo yeetonde Obuganda busonyiwa ffe twaniriza olaba nettamala emirundi yatwala ebbanga ng'ajolonga ne famire we yavaayo nejja okwetonda
okwetonda kwabwe kwakkirizibwa baveeyo bweto. Bw'otunula ebintu bya gavumenti eno byadobonkana nandibadde ŋŋamba bigende nga bwe biri naye ng'omukulembeze siyinza kugamba bigende nga bwe biri olw'ensonga nze nkimanyi bulungi ssaawa yonna Mwanyi Museveni avaako naye tetwetaaga tuleke ng'alese ng'asimye omusingi omubi. Tukimanyi singa gavumenti yaffe ejja twetaaga tusange ng'ekintu ky'emmwanyi kyetongodde. Wakati ssaawa eno bw'otunuulira ekireeta akasente mu nsawo ye mmwanyi. Ojja kutunuulira Uganda yaffe eyimiridde ku mmwanyi naye bali awo bakidobonkanyizza. Bw'otunula ku byalo eyo abo abawoza nabo nti bajja okulaba omutindo gw'emmwanyi bayinza okukwata ensawo nga 3 ne batwalayo ensawo emu. Ffe kye tujja okusaba emmwanyi esigale nga yeetongodde tebagatta bitongole ebyo. Ffe we tunajja tujja kukola kikirina okukola kisigale nga bakyawudde. Ennaku z'omwezi nga 12 Desemba. Njagala okwebaza era njagala kubategeeza olwalero nti ne certificates omusajja wa Kabaka tweyanziza. Olwaleero we tuwulira bye tuwulira ebiri mu palamenti ya Uganda, ebimu bye tulaba ku zi TV kuba si gye tukiika, ebirala bye tuwulira ku zi rediyo, ffenna oba oli awo oluusi bitukwasa ennaku enyiike n'etukwata nti bw'otunuulira ekirime ekyo eky'emmwanyi ffe nga ffe abamu okusoma kwaffe konna kwe twasome, okusoma kwaffe kwonna nga tusoma, essente ezaatuweereranga mu masomero okutuuka wonna we twatuuka zaava mu kirime ekyo eky'emmwanyi, nga ne we bakugooba ku ssomero ssaawa 2 ez'okumakya weziwerera 6 ng'ozzeeyo mu mmwanyi osobola okuba ng'omaze okuweza endebe y'emmwanyi oba endebe 2 osobodde ozitunda n'obeera ng'otwala ssente ezo ku ssomero. So wendaba ng'ate abamu bavaayo okulaba nga balwanyisa ekirime ky'emmwanyi ekyo, nze nga nze neeraliikirira ne ssekweraliikirira yenna era ndaba nti oba oliawo bato baffe bano abakyali wansi, oba oliawo kuffa abamu abakyalina ku bibanja ng'emmwanyi gyeziri nga mwe babadde bapulaaningidde okubeera ng'abaana baabwe basomera ku mmwanyi. Bw'olaba nga bagezaako okulaba ng'ekirime ekyo kisaanyibwawo, abamu kitwewuunyisa era kitwennyamiza. So nkubira omulanga palamenti yaffe ennungi eya Uganda eveeyo n'omulamwa gumu ebeere ng'erwanyisa abagezaako okulwanyisa abo abagezaako okusaanyaawo ekirime kyaffe eky'emmwanyi. Tulabe ng'awo eggwanga lyaffe nsi yaffe abantu baffe basobola okubeera nga beeyagala, basobola okwetuusaako kye baagala n'okubeera nga bayonera abaana baabwe. Olw'Obuganda era ogenda n'obeera awo n'otuula ne weewuunya omuntu yenna agezaako okubeera nga avvoola Obuganda. Ekyo kya bulabe nnyo era kikyamu nnyo kuba w'otunuulira oba oliawo n'abamu abagezaako okuvvoola Obuganda nga n'ettaka lyennyini kwe batudde kwe batadde investiment zaabwe zonna bali ku ttaka lya Buganda. Oyo yenna ne w'oba nga toli Muganda naye ng'oli ku ttaka lya Buganda, osaana Obuganda obeere ng'obuwa ekitiibwa kubanga kw'olina bizinensi zo kw'otudde byonna biri wano ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka, ttaka lya Buganda, era ffenna kwe twegazaanyiza kwe tweyagalira okubeera nga tuzaalirako abaana, tuteekako bizinensi zaffe wamu n'okuteekako amaka gaffe. So yenna agezaako okubeera ng'avvoola Obuganda. Nze ng'omukulembeze sikikkiririzaamu n'abantu bange benkiikirira, ezo ensonga tuzoogerako era buli we mbeera basiiba bantuma nga baŋŋamba. Emyaka gye ndimu nkulikiza emyaka 5 nasomera ku mmwanyi. Ebiseera ebyo bye twasomera emyaka gye nasomera mu primary nali mu government school, naye emmwanyi twazitwalanga ku sitoowa eba agent ba gavumenti, amasitoowa gye gali nga ne batuwa lisiiti nti emmwanyi bazirisiivinze, kalisiiti ako ne tukakwata ne tukatwala ku ssomero
okakasa essomero nti tulina bwe tubanja essaawa yonna tugenda kusasula. So ng'emmwanyi ffenna abasinga obungi abali mu myaka gyange gwe tusomedde, kubanga nze nalina mukadde wange ng'ateekateeka n'agamba nti ebikolo by'emmwanyi 20 bye bigenda obbawerayo school fees, n'ebikolo by'emmwanyi 30 bye tugenda okulya mu Christmas, n'ebikolo by'emmwanyi 15 bye bigenda okugulira bamaama mu ngoye. Era nga bwe kibeera nga tubeerawo nga tumanyi nti emmwanyi zino ebikolo bino bigenda kukola ku mulimu guno, bigenda kukola ku guno. So ekirime ky'emmwanyi okigatta wansi mu Ministry of Agriculture kibanga okulwanagana ne UCDA. Ffe tulaba nti emmwanyi ebadde egenze etumbuka, wakati sizoni eno nkyewuunyo natunda ku mmwanyi enkalu kino nekitunasinikenda. So kati wanaabeerawo ate zingitana kugamba ekitongole kya UCDA bakiteeke wansi wa Ministry ya Agriculture, ojja kwekanga nga ate emmwanyi egenda engeri gyekkakkana. Olw'ensonga gavumenti yo yennyini obuvunaanyizibwa yabweggyako. Ffe tubeeredde abato ng'ebintu ebisinga gavumenti yebuvunaanyizibwako, naddala emmwanyi ezo nga zigulibwa nga gavumenti erambika bbeeyi nti emmwanyi sizoni eno zigenda kugula bwe ziti, era nga gavumenti ezigula ku bantu n'eteeka mu masitowa gaayo n'etwala nenoonya akatale ebweru wa Uganda. Byonna n'ebintu bye tukola yabirekera abantu ba bulijjo, era kyova olaba nti buli kikolebwa kyonna kiba ku katale leero ekyo ne kitabeera ku ki, ekitabeera ku katale. Teriyo katale kwegamba kali awo nti kalambulukufu nti emmwanyi ojja kugula ssente bwe ziti, leero ogitunda 9 enkya ogitunda 5 oba 3. N'olwekyo nze ndaba baali badde bawa omwagaanya UCDA ne bagireka nga yeetengeredde ku nsonga y'ekirime eky'emmwanyi. Uganda kya nnaku nnyo. Uganda eno tutabikiddwamu amawanga mangi. Abaganda mwebali, Abageso mwebali, Abanyoro mwebali, Abasoga mwebali, ffenna tuwangalira mu Uganda. Naye Uganda okutambula obulungi kyetaaga nga ffenna tuwuliziganya, kubanga buli region erina amaanyi gaayo ate erina n'obunafu bwayo. So kyali kibi nnyo era kyennyongera okusaba nti Oweekitiibwa Sipiika Amongo yali badde avaayo butereevu n'agenda e Mengo ne yeetondera Obwakabaka bwa Buganda. Okusinga ogenda nga asinkana Ssekinnoomu ne yeetondera Katikkiro, ne yeetondera omulala naye nga tagenze Mengo kubeera nti atwetondera buki butereevu ffe ng'Abaganda. So kibi nnyo, olutalo olw'amawanga lubeera lubi nnyo, kubanga Oweekitiibwa Sipiika tayinza gamba nti ayinza okulwanagana ne Buganda n'amalako, ate ne Buganda bw'esituka tayinza kulwanagana na Kabira Amongo gy'avaamu, naffe ne tulwana Abaganda ne tukola ki, ne tumalako. Naye okuwuliziganya kye kibeera ekisinga okubeera ekiki, ekisinga okubeera ekikulu. Olutalo lw'amawanga, olutalo lw'amadiini, olutalo lw'ebika, entalo ezo mbi nnyo zizza nnyo eggwanga emabega. So nze amagezi ge naali badde mpa nti Oweekitiibwa yali badde yeetondera Buganda olw'ebyo ebyasoba oba ebyamusimadduka.